Yes, alright. Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine ayitiddwa okuba ng'omukiise omu ku bakiise mu Geneva Summit. Oli ku Yugi Update TV kw'osinzidde obba ng'otuwuliriza, bw'atannatweyunga kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Kinajjukirwa nti si gwe mulundi ogusoose Robert Kyagulanyi Ssentamu okuba ng'ayitibwa okukiika mu Geneva Summit. Ngenda kuba nga ndukuwaga omukwano gwange ali eyampuliriza. Ngenda kuba nga nkunnyonnyola olukiiko luno luba lutya, lwateekebwawo lwa nsonga ki, key details ezirulimu, baani abagenda okubeera mu lukiiko luno, bafokasinze ku ki. Ngenda kuba nga byonna mbikunnyonnyola. Jjukira nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu azze abagamba ye ayagala okuweera ng'alaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bamusamunalinze mu ICC ng'agenda mu maaso n'okuwula ennemba n'emisango gy'atuusizza ku bannayuganda. Kino nno gavumenti yali teyakibala ekya Robert okwekweka. Era kino kigikosezza nnyo. N'aga amaloboozi g'olabye gavaayo enkisanzi zino nga gagenda mu maaso n'okuwoola Robert Kyagulanyi Ssentamu aveeyo mu kwekweka gy'abaali, nga bagamba nti tebalaba insensi ey'okwekwekwakwe ayinza okufunirayo obuzibu. Abo bonna kimanyi abasinga ku bo baali batume, oba nga sinakiini nabo akazannyo kaabatwaliramu. Njagala nkulage nga Robert Kyagulanyi Ssentamu w'atadde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ku nninga era n'abateeka mu kazannyo. Bo ne balowoozesa okuba nti bamutadde mu kazannyo bali mu muyigga, kumbe ye abateeka mu position gy'ayagala. Kati bino byonna byatandikirawa? Bino byonna omweso gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu gwatandikira olunaku lwe baamunominatinga ne bamuteeka ku ballot paper. Yasijaganya nnyo era n'asanyuka, ndowooza ng'agamba abantu bamanyi ki kye beereetedde. Kati mu kumuteeka ku ballot paper tujjukire bulungi nti nno yasimba nnyo essiira, ng'essiira litadde ku kalonde kakuume kabanje, era n'ateekawo kye bayita protest vote. Kati gavumenti n'ebeera kwekira ne kigyeraliikiriza. Lwaki kyagyeraliikiriza? Kubanga nabo ze enkola zaabwe ze baakola nga bagenda okuwamba obuyinza mu myaka gyabwe egy'ekyenda. So eyali alumiddwako ku musota walaba akasubi akeekanga. Kakati gonna amaloboozi gabadde basindika, agamu gabadde gasooka kuyitira wa muzeeyi Kinvinvi Yoweri Kaguta Museveni n'abatuma mugende mukole ekisooka. Buli ddoboozi Kyagulanyi lye yeesiga eriyinza omukowoolayo aveeyo balikozesezza. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agaana okuvaayo, naye ng'ajja akibala mpola. Njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange ali eyo, okuyita mu ICC International Criminal Court kitwala akaseera, kitwala ebbanga. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu okutwala gavumenti ya Uganda oba Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu International Criminal Court ajja akiruka mpola, bweyabaye abamu tebakiraba na bwe kiyitira. Abasinga babirabanga eby'omutawaana eby'okuzannya, naye njagala okukujjukizaako gwe omulundi gwokka ogwasoose okulabibwako European Parliament ng'etudde ku nsonga za Uganda. Eyo nno ebeera siteepu y'amaanyi nnyo, era nga n'ensonga ze bagenda okudisikaasingako bagenda maaso n'okudisikasinga ku lead of opposition, akulira b'opposition mu Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu. Vane kono lead of opposition waffe gwe tuba naye mu parliament, naye twogera ku leading key aleebaliiba byanne mu opposition. Kati parliament mu Europe yatudde okudisikasinga ku nsonga zino. Newankubadde tuyinza obutasuubirayo kyamaanyi, naye kiba kiwadde munnayuganda okufokasingibwako ku biki ebigenda mu maaso n'omuyisibwamu, biki bannayuganda bye bayitamu na biki bye batuyisaamu, naawe bennyininyini ababituyisaamu okugenda mu maaso n'okwekomako. So si nsonga ya kuzannya, si nsonga gy'oyinza okuddawo okubalaata, ensonga esaanidde okubanga erikogonayizingibwa. Kakati bwe njogerera, Robert Kyagulanyi Ssentamu ayitiddwa okuba omukiise memba mu Geneva Summit. Kati nno Geneva
summit ngina kuba nkikunnyonnyola nga bwe tugenda mu maaso. Summit eno ya designingibwa for human rights saako ne demokrasiya, era emabegako eyo ezze esponsoringibwa ne coalitions bye bayita 25 agos, era ebadde ejja providinga platform ku violence nga ziri against authoritarianism. Twagala Museveni, twagala mutabani we Muhoozi, twagala ne bano bonna abatemu abayita ba genero bonna batekebweko nati. Era njagala okubulira olunaku lwaleero nti development zigenda mpola naye kyetufuna tuba tukifunye. Olunaku lugenda kukya, nze nga nkyogera ng'asaaga, olunaku lugenda kukya ekkooti y'ensi yonna efulume ekibaluwa kye bakuntumye nga Museveni ne bwe bamukwatira Tanzania oba Congo bamukababuka bijeke nga bagamba gwe tukutwala wa mu kkooti y'ensi yonna. Ekyo kitwagala kubanga Museveni criminal, is an international criminal. Ayina ebikolobero bingi, ayina emisango gye bayita crimes against humanity gy'akomitinze gy'agenda maaso n'okuzza. So se ne nkuyisawo ka vidiyo ako nga ndaba tekalinda okukakasa omukulu kye yayogera nti kijja tuukira n'abaddi nga mwami Yoweri Kaguta Museveni akubiddwako mu kkooti y'ensi yonna yonna n'abalenzi be bonna nga nawe agenda mu nsi ki, ensi eyo ebeera ya bulabe gy'ali. Kakati mbadde nkunnyonnyola kye bayita Geneva Summit. Eno nno yakuliyetingibwawo ng'eteekawo platform okuwa omwagaanya okuwuliriza eddoboozi mu bw'obuyinza okwetooloola ensi yonna. Kakati eno Geneva etegekeddwa eya 2026 Geneva Summit eteekeddwa nga n'omulamwa gwa guli ku human rights and democracy, era egenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 18 omwaka 2026, era egenda kubeera Major Manual Conference. Egenda kuba ng'ereeta awamu abalwanyirizi b'eddembe, ba former political prisoners ne ba diplomats, ko n'amawanga nga galeese ba diplomat okwalirayitinga okutangaaza, ba agents bagenda kuba batangaaza ku kukyoboola kw'eddembe ly'obuntu, situation eno etuuseewa globally, okwetooloola ensi yonna yonna lituuseewa, biki ebiri ebyo bye tutamanyi, nsi ki. Eno nno 2026 summit mulimu ba key speakers bitwandiyise summit futures speakers mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu saako ne Mashe Arenaged naye ayitiddwa. Wema nkuwa ku details ku summit, ku Geneva Summit eya 2026 omulamwa gwayo gwe guno. Bafokasinze ogenda mu maaso n'okonfrontinga ba dictatorship, ba dictator bonna n'okusupport abo bonna abasupportinga okukyoboola eddembe ly'obuntu ebagenda okuba nga bafokasingako, n'okurecognizingira abo bahero abaaliwo abazira abaagenda mu maaso n'okulwanirira eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Summit eno egenda kuba ng'etuula mu Switzerland, Geneva, Switzerland, Palasidi Nations location. Summit eno weegenda okutuula ennaku z'omwezi nazikuwadde dda nga February 18, 2026 we bagenda okuba nga baggulawo season eno. Ba key speakers nageme mulimu Ugandan opposition leader Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, mwe muli
Iranian activist Masia Ahmadinejad era ng'omulamwa Goro bonna gye bagenda ofokasingako okusobola okulaba nga bapushinga critical human rights issues oziteeka ku international gender nga nno basinziira ku ki ku UN Human Rights Council season. Kati ku UN Human Rights Council season eno ng'etuukawo baagala bafokasinge era bapushinge human right issue ebeere ku mwanjo ku international gender ebeere ng'etunuluzwamu nnyo ng'esimbibwako nnyo essiira. Eddembe ly'abantu eriri mu kutyobulwa amawanga ag'enjawulo kati nkiwa okuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu summit eno kijja kuyambako Uganda okuba nga erikogonizingibwa mu kutyoboola kw'eddembe ly'obuntu mu Uganda nga n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission tekisobola kukola tesobola kuyamba munnayuganda mu kaseera kano. Kitegeeza Uganda egenda kuba nga etandise okuba nga eva erikogonizingibwa amawanga. Ekyo nakyo osaanidde okimanyi. Kakati nno okujjukizaako akatono nagambye si gwe mulundi ogusoose eno summit Geneva summit okutuula. Tujjukire bulungi nnyo mu 1955 amawanga ga Big Four gaatuula omwali USSA, omwali eggwanga erya America, UK, USSR, omwali eggwanga lya Russia, mwali mu US President Donald timwali mu US President Donald Reagan saako ne Soviet General Secretary Mikhail Gorbachev badisikasinge engeri gye bayinza okutoolako ku magye. Mu 2021 summit eno eyatuula eyali wakati wa US President Joe Biden saako ne mukulembeze w'eggwanga eya Russia Putin, tujjukira bulungi nnyo yatuula okudisikasinga ku nsonga ezaali zitadde eggwanga ku bunkenke. Kitegeeza eno summit ezeetuulibwamu banene beereere. Kati webanga ezeetuulibwamu banene beereere ne nkugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yalondeddwa okutuula ku summit eno, tokiyita kintu kitono. Kikulaga waatadde eggwanga Uganda, kikulaga butya gavumenti eriko obunkenke bweriko ne kaakati weeyimiridde. Ku nsobi zonna ze bazze bakola bazze bazirondoola bazinokolayo. Jjukira byatandika nga America esindise munnamawulire waayo okujja okukola reconnaissance n'okuinvestigatinga biki ebigenda mu maaso mu campaign ezabaddewo mu mwaka gwa 2025 ng'akalulu tekannatuukawo. Era submission ezo zonna baziina bazze balondoola buli kimu ekigenda mu maaso. Kati gwe abadde aliyewo ng'agamba nti bano abasajja tebalina musanyukira bwe tebalina kye bagenda bayamba, kiina kye kigenda okugattako ku ggwanga Uganda. Kubanga bano abasajja nabo balaba nga Mzee Yoweri Kaguta Museveni akaddiye eggwanga ayinza okuba nga si yalivuga, ng'aliwo abali mu buyinza kati abatwala eggwanga mu ngeri y'omancoolo nga bagenda maaso n'okulyewabya. Kati nga ke kaseera okuddiza abo bannansi eggwanga lyabwe, eggwanga lyabwe balitwale mu maaso. Uganda erina ebintu bingi nnyo ebiyinza okugasa eggwanga lino, naye tebayinza ddireka kutomokoka olw'okuba nti nno kuliko obufuzi, abafuzi ababbi abaagala okuddiza buli kimu. Ng'ennaku z'omwezi 18 kino nno kiyisizza bubi gavumenti, kubanga tetumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu byagenda kwogera. Olaba luli yayogera nga tannaba kutuuka ku extent ya kubonyaabonyezebwa na kulabisa gavumenti eno. Kati okusinziira nti naagirabisizza ne beeyanika obuwero, gulowooza agenda kwogera biki? Yolowooza gavumenti obweraliikirivu bw'erina buli kutya.
European Parliament we yatudde yagambye ffe ng'aba European Union tulina okubaako nekitukola. European Union ereme kubeeraawo nga kintu kyakwogerako bwogezi, wabula tuveeyo n'eddoboozi ery'omwanguka tuveeko kye tukolawo, tulabe ng'eggwanga lino litaasibwa. Kati nze ndowooza era achievements Robert Kyagulanyi Ssentamu z'akoze mu kwekweka kwe zitangaza eggwanga Uganda globally liri recognized era bamanyi ekigenda mu maaso mu Uganda, kubanga ebanga Uganda yateekako omusango mu ICC ogwa Joseph Kony, kitegeeza Uganda ku Google Map oba n'oba ogigugolinzeeko ejja mangu olw'ensonga nti nno tuli recognize, naye ekibi tetuli recognize ng'abantu abadde bakola ebirungi, tuli recognize nga n'ebintu ebikyamu bye tuzze tukola eri obukulembeze bwaffe, eri byonna ebigenda mu maaso badde bituusibwa ku bantu okutyobola eddembe ly'obuntu. Ekyo kyokka kye kituluma. Weewaawo we are being recognized for that. Nesi twetwagala, tetwagala batujjukire nga kugamba abantu ab'ekika bwe kityo. Manyi ku nsi osobola kujjukirwa na bintu bya mirundi ebiri. Osobola okujjukira the person who solved the problem, era oba osobola okujjukirwa as a person who caused the problem. Kati gwe kiri gy'oli okwerondako oyagala bakujjukire ng'ani? Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala bamujjukire ng'omuntu eyasolovinga ekizibu ekifuukidde bannayuganda ekibamazeeko obwekyukiro. Naye ate yo gavumenti eyagala bagijjukire nga the trouble causer, nga the original gender abaakozinga ekizibu ekibonyaabonyezza ensi. Kati beera ng'okirowoozaako, oyagala bakujjukire ng'ani? Oyagala bakujjukire ng'omuntu eyeekweka mu kaseera k'ebizibu nga bizze? Oyagala bakujjukire ng'omuntu eyayimirirawo okusolovinga ekizibu ekimazeeko bannayuganda emirembe? Oyagala abantu bakujjukire ng'omuntu eyayimusa eddoboozi lye n'ogenda amaaso n'okulwanirira Uganda? Oyagala bakujjukire batya? Waliwo abantu nga bo bamanyira buli kadde ku bizibu nga bongerako mitawaana, abo nabo gye bali. Ne waliwo abantu abaagala obbajjukira ng'abantu abasolovinze ekizibu. By the way, ekyo tukiteekako ne mu business. Your business, if it's not a solution for someone's problem, don't consider it to be a business. Nkikuddiramu nti omulimu gwe gw'okola bw'oba togutwalanga oba tebagutwalanga solution ya kizibu ekimu oba ekintu ekisobola okuggyawo ekizibu ekimu nga it's a solution, togutwalanga mulimu. No. Era tulaba abantu abagaggawadde bonna bonna, they take their business as a solution for someone's problem. Nti olina ekizibu oli najja n'akusolovinga ekizibu ekyo n'oddayo. Ezo tuyita business. Tegeera. Waliwo ne business ezimu nga they are trouble causers. So waliwo ebintu ebimu bye mulina okonsidalinga nga mubitwala ng'ebiri awawo, mubiwa weight entono naye nga bizitumbula mu bw'omuntu. Kati mujjukire oba mugaane, mukikkirize oba mukigaane, Robert Kyagulanyi Ssentamu nawaana aba afudde ajja kurecognizingibwa ng'omuntu eyali agezaako okusolovinga ekizibu ekyali kitudde ku Uganda. Ekyo mukikkirize oba mugaane. Kati gavumenti eri ku bunkenke basattira, banoonya Bobi Wine tebamulabako, bagamba baandimule waakiri ne batuulamu, ne basobola okubanga badisikasinga kubanga tebamanyi byagenda kwogera mu samiti. Ekyo njagala okitegeere, ate nga gavumenti ekimanyi bulungi nnyo ebizibu byetuusiza ku bannayuganda. N'abaana bali ku social media submission ze bakola ze bateekayo zennyini zongera okuyiwa eddagala mu kiwundu. Obaako okategeera. So bannayuganda tubeere bagumu, mubonyeebonye, bannamawulire mukubiddwa obutasobola keepinga information gitambuza. Ekyo nakyo tukimanyi, naye oba oli awo ke kaseera bino byonna bijja kukomekerezebwa. Oli ku Yugi Update TV kwadde osinza oba ng'otuwuliriza. Nkwagala nnyo muganda wange gwaliko anajja mu comment section okoleza kyamaanyi nnyo, wabula mu abasharinga tambuza vidiyo eno esobole okutuuka. Naggambye kiyamba nze naawe gwali mu Bumbula, gwali mu Exile,
okusobola okutaasibwa tambuza vidiyo esobola otuuka gwe twagala ku muntu yenna gwe twagala etuukeko. Mbaagala nnyo, mweraba.